The Newsroom, where untold story is revealed. Beyond the Newsroom, gwe nakyagenda maaso n'okubeera ng'otugoberera kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala ate amawulire sigasanyiyo akamu n'akeddagalo naye bw'ati ageze maaso n'okubeera ng'ava ku maaso ab'ebyokwerinda bya kuno bakyagenda maaso n'okuba nga beeyongera okubeera nga batirimbula bannayuganda ewatali musango yadde yakamu n'akeddagala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ali mu maziga amayitirivu ennyo nnyini ddala kaakati nno wuuno Nakangobi Jennifer Fulufiga alumbye famire ya Bobi Wine n'agikunkumula n'agiteeka wali eri. Kaakati ebya Dr. Jose Chameleone mu ddwaliro Abamakas ne Kasuku n'abalala bibino nno wawano we bituuse kati byeyongedde okubeera nga biranda bitwaliddemu ne Maama Daniela Bannadini. Pastor Joseph Serwadda atabukidde gavumenti ya kuno nga babuuza lwaki mususse okubeera nga mutta abantu n'okubeera nga obulamu bwabwe mubutwala nga ekitagasa. Wuno father nkugambye misa namba agimazeewo ng'abuulirira gavumenti n'abo abantu abeeyita nti bo bakulu oba abakulembeze nga bakola ebyo nno ebitasaanidde n'ebirala bingi bye ngenda mu maaso n'okubeera nga nkuteekateekedde era bye njagala okuba nga nkwanjulira. Nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu vidiyo eno soko gimpere like bw'ogiwa like munywanyi oba ogiwadde muliro ogugitambuza tokutuuka ku buli sekinoomu ajali eyo nagenda maaso n'okubeera nga agifuna ate era nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu bwe guba gwe munundi gwo ogusoose okubanga olaba vidiyo zaffe soko subscribinge ku mukutu guno ate oleme kubeera nga osubwa mboozi zonna ze tuteekayo. Nze Deni akutuusaako ensonga. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nzikiriza mwattu nsooke nkwe vidiyo ate tweyongereyo. Obanga okimanyi nti ekimuteeka mu ofiisi eyo ekaluluku yimirira mugamba amazima wakati mu kumuwa ekitiibwa temuvoola bakulembeze naye okugamba omukulembeze amazima tekubeera kuvoola oba nomutegeera temuvoola bakulembeze mukozese olulimi olukakamu olubawa ekitiibwa naye mubabulira amazima ago ne bwe gaba nagaka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakuutidde abantu bannayuganda ogenda maaso n'okubeera nga munnange babeera accountable ennyo okubeera nga bateeka ku enninga ku bakulembeze kubanga akalulu k'abantu ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kabateeka mu bifo ebyo nno bye balimu kyokka nga bo baba balowooza nti mwatu tebabawadde ekitiibwa oba bakiyita kuvoola bakulembeze. Bigambo bya His Excellency bwe bityo bwe bibadde. Kaakati nno olunaku olwaleero jjajja wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda maaso n'okubeera nga agalamizibwa ku ssaawa 8 wali eri nno munnange Bukoma Nsimbi mukadde Aida Kyosimbonaanya ku myaka 15 omutonzi gyagituwaddeko tukyebaliza Katonda naye ate n'okubeera nga omubiri gwe guwummuzibwa mirembe olwaleero. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yemu abadde wali eri mu kusabira omugenzi Frank ono nno nga yattibwa mwaka gwa 2020 era nga baali bava mu bitundu bya Masaka ku nsonga za Mathias Mpuuga nsamba kumunoonyeza kalulu era ono wasinziridde okwogera ebigambo ebikaawo. Kaakati nno musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Dr. Joseph Serwadda avudde mu mbeera n'atabukira gavumenti ya kuno ng'ensonga si ndala y'ey'omusajja amanyikiddwa nga Joseph bwe bagenda maaso n'okubeera nga bakuba amasasi Julius ne bamuttirawo wali eri e Nakasero okuliraana nno amaka ga obukulembeze bwa president wali ku State House. Ebyo njagala olabe ebigambo bya Joseph Serwadda. Mulala abuuziza nti driver gwe baakubye essasi omwogerako ki kitalo nnyo. Eggwanga lino bannaye terissaamu kitiibwa bulamu bw'abantu naye akaseera katuusa abantu baleme kufa nga biyenje. Wadde mu nsi mulimu abantu abateekwa okukuumibwa nga beebunguluddwa ebyokulwanyisa n'amagye naye omusirikale owa bulijjo okukuba omuntu owa bulijjo essasi ku mutwe kubanga ayisaawo
omugagga atwala ssente mu banka oba ne bwe baba bavuga pasita, abasirikale bambi tubeegayiridde museemu ekitiibwa obulamu. Obulamu kye kintu kyokka omuntu kyalina nga kiraba okuva eri Katonda. Ng'era obulamu bw'obujja ku muntu tebulina sipeeya, temunajja buyinza kuddukira kufunayo bulala n'addamu. Atta omuntu aba tabaliridde famire, tabaliridde bulamu bwa muntu oyo. Olunaku lwajjo ne Mande ffe we twawulirira amawulire gaali gembagambye, ensi yali ekutte ng'ewembedde abantu. Abantu batambula nga abagenda okusembera mu kibuga. Kakati bw'osuubira nti gwe wazze mu kibuga oyagala kuyitamu ku sipiidi gy'oyagala, oba osuubira kitaliiyo. Bantu mmwe Katonda bawadde obuyinza okutambulira mu bugombe. Mubeeko gye muyitira nga ffe abatambuza ebigere tetubatawaanya. Naye bwe mumala ne mwessa mu buguudo bwaffe buno obugundi buno, eyo tujja batawaanya. Era bwe muba bakutukuba amasasi mujja kukuba bangi, kuba tukyali ku street ate naffe tuba tugenze kuyiriba. Tuleke tuyiribe. Ebyagala okutwavuwaza bingi nnyo, abakola pulaani okutuzza emabega bangi. Kati tulwanagana n'ensolo ez'omu Efeso tuziwangula, n'eza Roma ne tuziwangula. Bannaffe museemu ekitiibwa obulamu. Kakati ffenna emboozi eno ekituufu tugimanye era nga tugirabye, naye ekyamazima amatuufu bikwasa ennaku era bikabya amaziga eri buli munnayuganda agenda maaso n'okuwagala ensi ye, ng'ekituufu ensi yo ogyagala. Ebikolwa nga bino byennyamiza. Musajja mukulu wano njagala nkuwa olabe engeri gye byattibwamu, kubanga ebintu bibimu bituyiseeko mu nnaku enkulu mu bikujjuko, abamu temubitegedde. n'enzikiriza enkuba mbi olabe engeri gye yakubwamu amasasi nattibwa n'ava mulamu bw'ensi eno ng'enaku z'omwezi 24 ng'atwala bintu bya bakama be ku factory. Waliwo patulo everi manga nga eriko abasirikale, na obusirikale ne bagamba ono de mabega, ono n'amugamba emabega sula kuddayo boda nyingi, linda muko tujja kutambula. Amugamba go back, n'agamba oli olubuusa ku mmoloka n'amukuba essasi. Olumaze omukuba essasi banne babadde baagala omukwata n'agira bw'ati ng'alagako okulwana. Kigambudde ebadde patulo eya poliisi nenga yaliko babulaka bokka, kuliko tubadde ku musirikale yambadde infobota, baliko babulaka bokka nenga basirikale ba poliisi. Nesegedde amukubye oba amugambye eki, akubiddwa amasasi we tujjidde ku mpewo nga tannategereka bimukwatako, wabula nga n'omusirikale amusse yamyansizza dda n'aleka gwasse mu kitaba ky'omusaayi. Oluvannyuma poliisi etuuse n'ejja omulambo gwakubiddwa mu okusinziira ku mukyala w'omwami ono bambi ng'alaajana nga yazirana, ategeezezza nti omwami yamusiibula bulungi era biibino ebigambo byayogera. Waliwo kampuni atera ogikolera nga batwalira pulasitiki, bamukubidde essimu ne bamuwa akalimu akagenda kwa Lower Park, n'ansiibula n'angamba agenze mu kampuni kunona bintu. Yagenze mu kampuni okunona ebintu n'abitwala mu tawuni. Sazzeemu muwuliza okuva kwezi essaawa. Munnazaala we yamubikidde kyokka kyamutwalidde akadde okukkiriza. Nabadde awo ewakasaawa nga 10, nazaala wange n'ankubira essimu n'ambikira n'angamba muwala nti mutabani afudde. Nemugamba maama byogera obijjeewa. N'angamba bankubidde ne bambikira. Ne mugamba olimba. Kye bankubira mulamu wange ne mubuuza. N'angamba nti munnange omwami we afudde. Bamukubye amasasi, afiiridde ku Sheraton. Ono aliko kyayagala kimukolerwe. Naye mbadde njagala bwenkanya ku mwami wange, kubanga engeri gye yafuddemu tetegeerekeka. Andekedde omwana omu abadde alina abaana ba muganda ebaalabirira abaana 4. Eddakiika nga 3 nga zakaleta ku ssaawa nnyeza Kalasamayanzi gibadde miranga na kwazirana ng'omulambo gwa Ssekama gutuusibwa.
ab'emikwano n'ab'eŋŋanda bavumidde engeri munnaabwe gye yattiddwamu. Nkolaganye naye ebbanga eritakka wansi wa myaka 7. Abale talina lutalo, Julius talwana na muntu. Julius bwafuna embeera yonna emunyegereza atambula n'avaawo. Kakati nno wano father wuno wasinziridde n'avumirira ebikolwa ebiringa bino era kusaba obirabe. Juma awulidde bonna abanga bavumirira omusajja gwe baakubye essasi. Omuntu ali mu jjaamu ogamba nti muveeyo ffe tuyitawo gwe tosobola gumiikirizaako. Kati ebyo byonna tubiyigira waka obugumiikiriza. Omusajja yakubye oli essasi, gwe baakubye essasi alina mukyala we, alina abaana baalabirira. Kati weebuuza nti oyo ali mu kkubo gwe mwerulira ekkubo ye yakula atya? Bannange, oba oyagala okugenda mangu lwaki tokeera? Nze ntera kuwumulira mu California. Abayo bawa emisolo. Enguudo zaayo toyinza kusanga abantu ba harassing kubanga bakwata emisolo ne bakola enguudo endala ziyita wansi endala ziyita waggulu. Waliwo z'otulina kuyitako okuggyako nga mulimu abantu 2 n'okweyongerayo. Kati mwe basseba baagala obbaviiraviira mukole enguudo ng'ezo. Tokyokkwata ssente n'ogenda mu kyalo ewammwe eri n'ozimbayo oguyumba gw'otasula namu n'okola ne kakolasi. Ssente zaffe muzireke zikole enguudo wano. Mwekolere ezammwe musobole okutambula mangu nga bwe mwagala. Abantu be baviira abamu tebawana misolo. Ffe abawa emisolo ffe tuvaayo. Naye nze nakulabalala nze sibaviira. Waliwo yankubira engoma ejwi natunulira mutunuulire. Nze ninye ebifunvu kubanga gwogenda mangu. Era wuno no father omulala ayongedde n'agenda mu maaso n'okubeera nga abategeeza n'agamba mulekerawo abakulembeze okubeera nga mwetwala nga mmwe abali ba Supreme era mu okubeera nga mwetwala nti muli the most high naye Katonda ajja kubawanula eyo gye muli. Ono nno agenze mu maaso n'okubeera nga abayisaamu eggaali n'abo abatta abantu ekyeyonoonere mu ngeri efaananako bw'eti. Kati twetaaga omulembe omupya guno mufu. Abasajja abakulu ne badda mu parliament okulwana ne bakubagana ebigwo. Engero z'Abaganda kati zituuse okukyuka. Abaganda baga nti omukulu tasobya si bwe tugamba. Kati omuntu akubye munne ekikone mu parliament ebyo biba bikyakola amakulu. Nti omukulu tasobya. Abakulu tutandika obbagambako. Mwawulidde mutabani wa Kamiliyoni. Abakulu bwe muneeyisa obubi tugenda abaana mutandika okugamba ku bakulu baba beesitaza mubagambeko. Kati ebintu bikyuse ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'okola ki? Abavubuka temukkiriza abantu bakulu kuba misiriddinga. Batandise okulwanira mu palamenti mubagambe oba bibalemye mutuule wansi. Kakati oyo aba akuyigiriza ki? Kakati yawo wennyini wasinziridde n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti nti ababeeyita abakulu abatagambwako nti ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'ozina naye musaanye okubeera nga mukomya empisa zammwe embi ate nno ezenkanidde awo. Kakati ye Nakangobi Jennifer Fulufiga jjukira nti ku lunaku lwa Ssekukkulu Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu His Excellence the Ghetto Gladiator yagenda maaso n'okubeera nga akunganira ku kkanisa wali eri Lubaga ku Lutikko Lubaga anaagenda mu maaso n'okubeera nga basinkana n'owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda Kamalabyonna. Abaana ne bamubuuza Kagame mbu Kyagulanyi yakuza abaana nga tebalina mpisa era nga bw'olaba ebifaananyi ebyo. Kankwe vidiyo eno owulire ebigambo bya Jennifer Fulufiga. Nga bw'olaba ebifaananyi bino nga omwana muwala wa Bobby ng'afukamidde wane eno Sharon ng'ali mu kuseka Katikkiro ng'amubuuza ngalikuze nga bw'abuuza nti Solomon yaliwa ye Fulufiga yali ayagala eyo yonna process agende mu maaso n'okubeera nga abaana bagifukamiriramu. So Fulufiga at one point or the other bambi ogenda n'osussaamuko
bw'okyawa omuntu ate tobireetamu oba oliawo baana kakati nno nakino kankibale nalabye abaana ba Bobi Wine nga basisinkanye Katikkiro basisinkanye mukyala wa Katikkiro nga bamubuuza bayimiridde bemenyako bwe bati ebyekifala ebifa ku social media ebifaananyi ebyo noza control room birina mukuza abaana baabwe ebya full figure byo nga bikyalanda. King Saha asinkanye ne Edelisa Musuuza ku stage yemu era nkugambye badde nduulu yokka yejjudde awo kambikuweeko nabyo obirabe. General Salim Saleh avuddeyo n'akwata omulangira AOS Suna namuwa ssente ziwererako ddala $3,000 nga muzaawano zikunokkiriza okubeera nga ziwera miliyoni 10 wakati w'omwenda kitundu ne miliyoni 10 eza Uganda. Agenze mu maaso n'okubeera nga azimuwamba okusiima oluyimba lwe yamuyimbira olwa Operation Wealth Creation era n'ategeeza nti mulekerawo okujerega oluyimba lwange lwali lusufu kyokka ate era nga yeye yaluvuruga mwennyini. Kaka tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom zeddeni akutuusako ensonga nkwebaza kyokola kya muwendo mungi tusinkane mu mboozi zaffe endala empitirivu ezigenda obeera nga ziddako tusinkane akuume oyo atakuumira mpeera. God bless you. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.